Nzuno nzize Mukama okukuweereza ekitambiro ekikulu mu Kristo wange. Nzuno nzize Mukama okukuweereza ekitambiro ekikulu mu Kristo wange. Oh yes, olunaku lwa Sunday nga tuyingidde omwezi omupya gwa 8 August 1st August 2021. Tuli basanyufu nnyo okubeera nti batujja ku muggalo lockdown bagigiragiramu okuba bati yes jjajja musajja oli w'amaanyi nnyo gwasinga mu kintu kino webale nnyo. Kale wetyo tusabe ekirwadde kitereere tuwonere ddala ddeyo mu nsi yaffe ennungi tweyagali kyekigaana. Yes abayo nno oluyimba buno ndwagala nnyo naye sirumanyi bulungi. Simanyi lwaki abakulu abateeka ebintu bino abayimba ennyimba zino sebo omukulu Judi Lubaga. Ennyimba zino muzituyimbire, zino z'ennyimba ezaffe ziri eziyimba ne tuziwulira ku mutima ntuwulira nga tweyongedde okwagala eddiini eyaffe, eddiini ey'Obukatulika. Mutuyambe muzitulayo ku YouTube omulimu ndaba mukola gw'amaanyi. Yes oluyimba baluyise Embuga zo Nnungi. Manyiiko naka waggulu ebitundu bino ngenda kuba ekiwanyi mu ngeri yange buli omu ajja kuyimba kyamanya ekituufu. Sabula tugende. Embuga zo Nnungi Mukama wange, Embuga zo Nnungi Mukama wange, twaleyo gye mba mpumulira nakutenda. Embuga zo Nnungi Mukama wange, Embuga zo Nnungi Mukama wange, twaleyo gye mba mpumulira nakutenda. Twesiimye nnyo banna b'eŋŋoma, ffe abaana bo lwa batisimu, tweyanzizza Mukama waffe, ffe b'oyise mu kutambira. Embuga zo Nnungi Mukama wange, Embuga zo Nnungi Mukama wange, twaleyo gye mba mpumulira nakutenda. Embuga zo Nnungi Mukama wange, Embuga zo Nnungi Mukama wange, twaleyo gye mba mpumulira nakutenda. Oluyimba luno gye nawulira ne lumpomera nnyo, saalukwata bulungi naye ngezezaako okulunoonya wonna YouTube lumbuze naye ŋŋamba sijja kkaayana nalwo kaŋŋende ennyimba ekyo kimpulira kye nawulira ekiri mu bwongo bwange ekyo kinnyimbye. Yes, ngambagaliza omwezi omupya omulungi, social distance, sanitizing, mask yonna tutubirabira tulye ebibala. Ebibala nno mu butale mwabirabye ebikendedde kati bifuuse bya bbeeyi naye tugezeeko tulye ekyo kye tusobodde. Obulamu munnange bw'ogenda mu ddwaliro eyo ebintu bya ssente nnyingi nnyo, so kati akatono ke tulinawo bateekemu bakuyitako kwekuba njawulo, tetwekuba njawulo. Abasawo bajja gitukuba bwe tugaana okulya ebibala. Mbagala nnyo mbagaliza omwezi omupya omulungi akuume Mukama Katonda. Mwera.